No. Olwo lubiri lwa Ssaabasajja si lwa Abtex. Abtex awo woogoba abantu si lubiri lwo si lwa nnyoko. Lubiri lwa Ssaabasajja. Olwo lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekkanisa yayiga nga muzeeyi akyali mulamu. Yali so vibrant. Yes. Ng'erina amaanyi mangi ng'ekolerera mu bubaddi bwe butyo. Busineema. Kiki ky'olifa teweerabidde? Awo Jengo nsuubira nti ensobi zonna abazikoze mu mulundi ogwo. Mulundi gumu. Omukazi gw'otawasanga kuteeka mu nju yo tomulondoolanga. Omuddu wa Mukama. A servant of God. Mulwakuba temwagala kukiwandiika bulungi nti Pastor Jengo wakoze obwenzi. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on Plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Kombozi mwiji kwetuli Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nzikiriza Simon Rock akubuuzeeko musajja musomesa mutendeke eyadduka mu busomesa nga bamusasula kasente katono nnyo kati akola milimo gye mwaje ssente era butogere essawa zino nti kati naye kati aga kuzimba ali mu kugira somero era ndi ate naye abasomesa abaseere ngugulana n'abapulaani nze nsoberwa nnyo gavumenti ya kuno bannange. Gavumenti etulugunya omuntu aleeta enkulaakulana mu kitundu. Omuntu n'atandika okuzimba akasomero n'olaba omusingi ne mwetayirira ebipikipiki nga nkaaga. N'ebimotoka ebikadde biriko UG. Byonna ebipikipiki bigubize ewange simanyi bino namusolo n'oyiwa amataffaali gavumenti n'erumwa. Emboloka n'ereeta omusenyu kifuwe eggombolora n'alugwa. Omuzimbi n'asima omusingi kifuwe eggombolora n'asula ng'olubuto lumutokota. Sasula emisolo. Omuntu abonyeebonyere gavumenti ya Museveni. Sasula emisolo. Kyokka nga ky'oli mu kuzimba. Oli mu kuzimba ssomero. Oleeta nkulaakulana mu kitundu. Kati awo singa abadde mu China nga yaleese yali mu kuzimba awo tewali mutawaana. Onfuna bulungi awo tewali mutawaana. Gavumenti ekwata ne mu nsawo n'emuwa. Weebale nnyo. Agenda akole ki? Akulaakulanye musimanyi investor. Nimwe lwaki mutulugunya omuntu wa wano? Ndi mu maziga, ndi mu kulaajana, ndi mu kuzimba kasomero, ndi mu kuteekerateekera baana bammwe naye yakisiru nnyo. Kakati gwe ng'okyali mu ebyo abalala balemedde okubikola bagamba nti ebigende ne kabawase. Pastor Jengo mutogerere essaawa zino abadde yakanjula omukyala mu kyaki n'okumwanjulira eggwanga lyonna era nategeeza nti afunye olubirizi lwe. Ngate kyakabi. Jengo afunye omukazi. Enzija lindako. Jengo asoose bugembo okuwasa. Ate yawayisiza ng'obadde agenda okuwasa amuyise mu nkwawa. Jengo asoose bujingo okuwasa. Bantu nga Jengo tewasiza. Tannawasa ng'obadde agenda okuwasa amuyise mu nkwawa. Ate atya. Yabadde agenda kumuwasa omwaka ogujja mwezi gw'11 bwe mbaserabidde bwe yasuubiza bw'atyo. Kakati omukyalo oyo yamwanjula mu kyaki n'agamba abantu agamba nti bannange ne mukyala wange
nagamba nti abantu because abantu bali lusose ne boogera ebigambo bingi bwe balaba bu video n'ebifaananyi nga beeriisa bali ku birthday amwadde ekimuli ekiriko ssente abantu bagamba nti Pastor Jengo ozze mu kuwasa nga kyaki tenaba kuggwa ozze mu kuwasa emyaka yawezeza 25 olowooza bwe mpulira bwabanga batanagaweza gaalimu 25 manyi essimu zino tezirimba genda maaso nga bwe noonye emyaka gya Jengo nebaga ti Pastor Jengo ozze mu kuwasa kyaki tenaba kuggwa Pastor Jengo ozze mu kuwasa waliwo essomero simanya mbu essomero balitwala Pastor ozze mu kuwasa TV erugenda Pastor ozze mu kuwasa kino abantu babulya batunuulira ensonga kakati navayo n'agamba nti nno nti olwokuba byonna weebiri ye tebijja kumugaana kuwasa kawase nga nabyo bikola ki bwe bikolebwa ne tukkiriza tugamba nti Pastor Jengo afunye omubeezi lyabadde teriri busa amawulire ne gafuluma nga galaga nti Pastor Jengo omukyala gwe yalaga mu kyaki mu lujjudde bamukwatidde mu kazigo ku Salama Road nga kigamba okuba nti okusinza ku information eriwo nti Pastor Jengo yajja n'ateeka akamotoka akalondoola emmotoka wonna weebeera ze ng'abaagiraba ekyokubiri n'ateekamu ebirondoola essimu ng'amasimu gaakuba gonna omukulu Pastor Jengo agalumika era okusinzira ku ebyo byakola kwe yasinzidde okukwata mukyala we ku Salama Road mu kazigo live red handed mu kazigo kakati ebyo bizibu awo Mulemirembe omusumba Augustine Yiga eyatuvaako ng'ennaku z'omwezi zaali nga 2 omwaka 2022 nga tuyingira yali COVID-19 siyinza kumwerabira mukwano gwaffe Yiga yavaayo n'agezaako okucriticizinga ku mbeera eyaliwo eyali etta abantu mu Uganda ng'agamba nti COVID si waddala era okuva lwe yakola statement eyo embeera neetabuka mpaka nga Mukama amuyise awo Mulemirembe omutabani Augustine Pastor Jengo Andrew ngoza gemanya gematuufu Jengo Andrew waliwo scenario ziri 2 zenjagala tutunuulire nga twegendereza ekisooka tabanga atandise obubaddi bwa muzeeyi nga muzeeyi we yakoma kubanga ekkanisa yayiga nga muzeeyi akyali mulamu yali so vibrant ng'erina amaanyi mangi ng'ekolerera mu bubaddi bwe butyo bu sineema kiki ky'olifa teweerabidde then Kalondozi you remember those scenarios of Kalondozi simanyi rondoolo omwagalwawo simanyi tumusanze muloogi simanyi omukazi yaleese omwana ku kyaki kakati obubaddi bwe butyo Jengo Andrew bwe yatekinga over yawakanya nnyo enkola ya kitaawe ey'ekkanisa n'alaga nti ye wa mwoyo era akola ebiri spiritual akola ebyaddala ekintu ekyasikamuko ku maanyi g'ekkanisa n'okutambula kwayo ennaku zino tubalabye ng'abasumba abasinga obungi tebakyakolera ku byawandiikibwa bakolera mu mawulire nabo balinga bannabyabufuzi pastors kati nabo batambula nga bannabyabufuzi amawulire bwe gatamwogerako aba talinaawo waaka amawulire bwe gajja ng'endiga zikola ki zeeyongera obungi nga zeeyongera kasita amawulire gabeerawo kasita amawulire gabeera kyovulaba obalaba bonna saagala ku mentioninga amannya g'abasumba baguweerere obalabe waŋŋamba abazina empere kati babeerawo bw'amala ewiiki ng'amawulire tegamwogeddeeko wakiri akolayo ekintu ekiri abunomo ensi esasamale ensi emwogereko kati akomewo ku kituuti okwedifendinga endigadde mwazinyweze kati Jengo tabadde muntu wa mawulire Jengo tabadde muntu wa kutambulira mu mbeera eyo abadde muntu ayagala enjiri eyaddala ekintu ekyasikamu ekkanisa ye olw'ensonga waliwo kintu kye tuyita culture oba ennono engeri gy'okolamu ebintu byo mayanja engeri gy'obitambuzaamu engeri gy'oyambala engeri gy'oyogera engeri gy'oassociatinga n'abantu kati culture ya Revival Church Kawaala eri eyo degedegedege katembo oyo comedy oyo abadde takyaliyo kati sisooka kujjawo ekyokugamba nti omugirlfriend yayenze naye esooka n'entunula ango ey'okubeera mu kabadi okunoonya amawulire
gakomyewo endiga ekawaala. Simon nkwewuunya. Otegedde ekintu ekyo eyo gye nsooka okutunula. Twalibanga tutandise kalondoozi sizoni ey'okumeka ey'okubiri. Naye okimanyi nti abasajja bulijjo bagamba abantu bulijjo bagamba nti oli mugezi nnyo nga nze nkiwakanya. Kitiibwa kiddire Mukama kubanga omukazi gw'otayanjulanga tomukyaliranga waabwe tomuzaalangamu mwana otandika otya omulondoole otuuke ne ku extent etwala kamera mu kazigo. Omukazi abeera ddi mukazi wo? Mayanja, omukazi atuuka atya okubeera mukazi wo otuuka okumulondoola okutuuka ne waasula? Andi kali fe abasinga nti bwe mbeera nga nze nenjagala omukyala ne tukkiriziganya ne mbeera nga mulabirira nga mulabirira ajjayo ewaka oba sinakindi ewaka tubeera ffenna. Okwebaka ku mukazi okuba nga akufumbira emmere n'akacyayi tekimufuula mukazi wo. Ewaabwe w'omukazi bwe batebamanyi Jengo towasangako. Tosobola kugoberera girlfriend okutuuka ku ekyo. Awo wensooka okugambira nti twalibanga tunoonya amaki amawulire. Naye Simon, omuntu gwe nagamba nti nkwagala naye naŋŋamba nti yanjagala mulabirira mumufaako ntuse n'omulaga mu lujjudde lw'abantu. Lwaki mbasiba na lukusa lumulondoola? Kati lwaki tosooka kukola bituufu? Jengo bw'oba owulira ng'omukazi omwagala nga tonnagula kamera za kuteeka mu nnyumba ye, sooka ogende ewaabwe gye bamuzaala bakwase mukazi wo, mujje mukazi gwo muteeke wakaawo, otandike okuba n'essajja. Essajja tosobola kulikola ng'omukazi ali ku Salama Road nga gw'osula yiri eri. Omukazi yenna ng'akyasula mu kazigo ke abeera n'olukusa okukoleramu ebintu by'ayagala kaba kazigo ke. Mayanja, bwe wali oyagala omukazi wakola otya? Wateekawo embeera n'ofuna ewuwo n'oleeta omukyala. Bayibuli egamba etya? Bayibuli Pastor Jengo gy'asoma egamba etya? Egamba nti omukazi kyava n'alekawo kitaawe ne nnyina. Ky'onaava olekangawo kitaawo ne nnyina, si mukazi si musajja, n'ogenda n'oyo. Ng'olesewo kitaawo ne nnyoko? N'ogenda n'oyo gw'oyagalanye, muba temukyali bantu babiri, muba mufuuse omuntu atya? Omuntu omu. Kakati gwe ate mu kifo kya kitaawe ne nnyina wateekawo kamera? Omukazi owasa wa kamera? Omukazi owasa wa kalondoozi? Awo Jengo nsuubira nti ensobi zonna abazikoze mu mulundi ogwo. Mulundi gumu. Omukazi gw'otawasanga kuteeka mu njuyo tomulondoolanga. Toyina lukusa londoola muwala w'abandi. Ati Simon kisinzi waliwo enkola zino ziri bwe ziti. Nyinza okuba nga sinaba kujja wammwe, sinaba kukyala, sinaba kwanjula, sinaba kukola mbaga. Kati ku musajja naye tubeera ffenna wa Mukama. Omanyi abasumba bakoze ebintu bingi ebigoba abantu mu makanisa. Omuddu wa Mukama, a servant of God, Pawulo agamba atya? Ti bwe kiba kisoboka birekere ddala ebyokuwasa kuba kati obwo bwenzi. Mwe lwakuba temwagala kukiwandiika bulungi nti Pastor Jengo wakoze obwenzi, mwaba amawulire. And that is if it is true. Pastor Jengo yali badde asooka kujja ne yeetondera abantu kuba bw'ali mu bwenzi, ali mu ku-exposinga bwenzi. Famire y'omuwala bwe batekwatanga mukazi n'emukuwa, tokwatanga mutwalo gwa taata n'ogumutwalira, towasanga mukazi oyo mu butuufu bwe. Lwaki oba omumalira ebiseera? Lwaki ogenda okulondoola omwana w'omuntu? Nga bw'obadde okyamira ewuwe n'omulala bw'akyamira ewuwe. Kubanga wagaana okumufuula official. Omukazi yenna nga tonnaba kumufuula official wife in your home tokikolanga, ne bw'aba alinye bodaboda togigobereranga. Toyina na lukusa kumusaba password ya simu ye kubanga akyali property ya mukadde we.
awo mbano olukusa olumulabirira mu mbeera zonna ate olabirira ki kitali kikyo kikyo kakati gwe olw'okuba olina ejjambiya ebintu bino nga bikalubye olw'okuba olina ejjambiya olw'okuba olina ekisolo byewaka ng'ogenda mu nsuku z'abantu z'abaneiba ng'ogenda osolobya ng'ogenda osalira ng'ogenda olima ennimiro ezitali zizo toba nalukusa ekibanja ekitali kikyo tokirabirira n'omukazi yenna gw'otannaba kukwata kkubo kugenda mu bakadde be kumukukwasa obuvunaanyizibwa bw'okumulabirira otuuke okumulondoola oteeke kamera wansi w'ebitanda era kyakugwanidde buli bw'olondoola okukebera okumanya ekisula gy'otasula ekyo ky'oba oyagala okulaba nina omuntu omu namugamba ekigambo lwakwayite yakitegeera yagenda nga alina ka girlfriend bagenda beekebeza simanya alina omuze gw'okwekebeza kebeza sirimu namugalo bali kugamba nti olina sirimu toliddamu kwekebeza oba kyoyagala okumanya kirabika kyekyo buli wafuna genda okebeze okwekebeza kikyamu okebera ki kebera mukazi wo omu komaawo kwefuna mukazi wo genda omukebeza emirundi egi 3 buli luvannyuma lwa myezi egi gy'emyezi 9 gikumala okwetegereza mukazi wo obulamu bwe n'ekimutawaanya bw'oba okimaze okizuula bw'oba ozudde nti alyoke ng'ogenda owasa so mukwano gwange muvubuka munnange Jengo omukyala tasobola kuba wuwo olw'okuba wasasula rent ow'akazigo kwasulamu omukyala taba wuwo olw'okuba wagula akatamu mwakufumbira akacyayi omukyala taba wuwo olw'okuba wanaaba naye mu kisenge oba mu kinaabiro omukyala taba wuwo olw'okuba wasulako naye omukazi aba wuwo nga bakadde be baamukwata ne bamukuwa era ng'ali wuwo ate babeera wange naye nga bakadde be bammanyiiko londoola bw'oba waakulondoola kamera ziteeke ewuwo olondoolere ewuwo omukyalo oyo bw'alireeta omukazi mu matrimonial bedroom yommwe awo olyoka okwata ekkubo kyakyale otegeeze n'abamawulire nga bwe wakutte mukazi wo ng'akola ki ng'ayenda naye kati naawe obadde mwenzi wasinkanye mwenzi munno ne mubeera eyo ne mufunayo accident ne mutomereganira eyo okitegeera bajja bamusibako wano abakyala bamusibako Sasha Brighton oyo ebyo byamawulire gammwe saagala bamusibako bwone Vivian Tendo oyo ebyo byonna bisoboka n'abalalaawo omuddo abakyala n'omwami atannaba kusalawo nti ono ye mukazi wange guba muddo gwa luyiira buli alina embuzi agwegwanyiza so pastor abadde ne freedom okukola byonna byayagala okukola naye bw'aba ayagala kutuuka kweyo extent esajjakula tasajjakulira mu muzigo gwa muwala asajjakule ng'akwata omukazi ng'akola ebituufu ng'amuwasa ebituufu ng'amuteeka mu maka ge bw'amala okumuteeka mu maka ge alyoka avunaana oyo yenna ajja okumusooberera amubuuze ki ekimusaalimbisizanga mu maka ge era bw'omala okukwatira omukazi mu kikolwa eky'obwenzi nga mukazi wo wamuwasa awo ne bayibuli ekukkiriza okumugoba oba okwawukana naye but as of now tetulina na lukusa kumanya ku nsonga ze kubanga bonna babadde mu byabwe bya kito bya kivubuka bya bwenzi bya nankani waliko ku mbaga ye oba wawulirako okwanjula kwa Jengo embaga yagirangirira mu mwaka ogujja mwezi gw'okumi awo okwanjula kwali kwa ddi n'okwanjula byonna kakati bw'obanga ofunye obutakkaanya mu ne girlfriend naye omukazi bw'obanga tuli ofunye obutakkaanya bagiyita courtship bomba ekibateekesa mu courtship is to understand to take that study serious observation ng'otunuulira omuntu gw'osuubira okubeera mukazi wo era bwe bigaanira mu courtship awo it is okay naye ng'omuwala yekikolwa kye yakoze tonawulaba bukyamu bwakyo wonna tasobola kuba na bukyamu n'omulundi n'ogumu ng'abadde ali mu kazigo ke kati abantu bakole okutambula okudde eno omuntu ng'oli mu kazigo ko olina right okakolera mu byonna by'owulira by'oyagala era omusajja ayagala okuowuninga omukazi
amusitule amujje mu kazigo ke amuteeke wakaawe. Mayanja, if there is any girl gwoyagala abeere mukazi wo, mujje ewaabwe, mujje mu kazigo ke, muteeke mu kazigo ko. Kwate ekkubo genda mu bakadde be obakulabe nti gwe Mayanja, nti oyagala ani, erinnya sijja kulyogera nze gwe mmanyi. Onfuna bulungi? Nze ni wange Felista oba owuwo y'ani? Owange bikyali awo. Biriga bya Jengo. Nkyanoja biriga bya Jengo. Kakati oyo si wuwo. Nkyanoja. Omukazi ne bw'omuzaalamu abaana 10. Taba mukazi wo nga bakadde be tebamukukwasanga. Kakati ne musumba wange bw'aba akyali wuwe nga nawe osula wuwo si wuwo. Oyo si wuwo. Era Jengo tobadde na mukyala, era toddamu n'okugamba abantu nti mukazi wo simanyi yayenze, simanyi omukazi yankoze kiki, simanyi omukazi yankoze ekibi ekiringaawo. Nedda. Not yet. Obadde tonnaba kuwasa. Okitegedde? Asatu mu lumu tugende mu nkwakyo, tugende mu lubiri. Onkubi omusumaali kansuke mpumulemu. Bwaba omukazi tebannaba nga tetunagenda mu nkwakyo na lubiri. Waliwo era sinaali endala lwakuba nti nze sirinnyo omuntu wa TikTok ne olwonvuka bamuyita Sefuko. Sefuko oyo naye yasigudde muko omusajja ono ne bakadde babadde bamumanyi because bakola omukolo gwo sirisho oba gwali gwakwanjula gwali gwakukyala because gwonna kasaguba nga bagenda sirinnyo wa TikTok bwe bagenda mukolo oba kwanjula oba kukyala omukolo guba mukolo era gutegerekeka. Ate nno mu nkola yaffe ey'ennono awo wetukoma. Eno embaga bino byakwejala bya kizungu bizze luvannyuma. Era embaga terina weewandiikiddwa ne mu bitabo ebitukuvu. Bakadde bukasita baba nga bakkiriza n'obatwalira omutwalo ne bukwasa n'owaayo ekigula omukazi mu nnono yonna tuba tukomaawo. Bino ebyembaga kinyumo kulyamu kunywamu. Kakati aba TikTok abo bonna omu yawasa mukyala we nga ne mukyala we TikToker era emikolo ne gikolebwa era babadde mu bufumu nga baagalana. Bw'otogerera essaawa zino TikToker munnaabwe gwe bayita Sefuko yamaze dde okupasula omukazi okumujja eriwo oli mukazi gwe baakyala oba gwe baayanjula n'amuleeta era bali baayawukanye. Kati ekyo kyogerako ki because wali tubadde ku nsonga eyo y'ensobi. Eyo y'ensobi nagyogerako wano ne bwe twali twogera ku nsonga za Nalongo. You remember scenarios ezifaanana bwe zityo n'ogamba nti omuntu ng'abadde amaze okutongola mukazi we nganze bwe natongola owange Madam Felista Nakawombe. Kati bw'okwata ekkubo n'ogenda n'ojja n'osooberera oba Felista nakkiriza okubeera naawe aba akoze obwenzi ku nze. Nange bwe nkwata ekkubo n'ensooberera awantu wonna mba nnyenze ku ye. Era singa nkwatibwa mu kikolwa ekyo oba naye n'akwatibwa mu kikolwa ekyo okwawukana kukola ki? Kutandikira. Kati kye baakoze abali mu bakazi b'abannaabwe bakeera enkya ne banjula bakola nsobi. N'omukyala yennyini bw'oba owulira nga tonnamatira nga tonnakkuta nga tonnakoowa ng'okyalina okusiiyirirwa ng'okyalina okubalagalwa ebintu by'okwekomiitinga commitment ey'obufumbo gireke. Bw'okkiriza okukwata ekkubo okukwata Mayanja omutwale mu maka g'abakadde bo kiba kitegeeza nti ovudde enkoto by'oyokya biyidde biweddeyo omaze. Ne Mayanja bw'okkiriza okwambala ekkanzu n'ekkooti n'ogenda mu maka g'abafamire y'omukyala kitegeeza by'obadde oyagala bikoze eki biweddeyo. Kati obanga omaze okuwasa mukyala wa muwala w'abandi ekikwenza kiki? Naawe omuwala bw'obanga obusazeewo okugenda mu maka g'omuntu officially ne baleeta oba ttulya munnyu oba kiro ya sukaali oba nte oba ntebe kitawo n'agigwamu n'agira ati ne basuuba ne bawujja lwaki ate omala n'okwata ekitereke ky'omwami n'okitwalira omuntu omulala? Obwo obwenzi bukyamu si buwagira nganza omuntu omu. So kikyamu nnyo kyeyakoze kikyamu ddala. Era bali ku TikTok okwo bwebufaananyi bwe balumya bwe bavuma bwe benywegera era bajja kumala saagala kwogera ng'abalala
Bayibuli egamba nti bw'olimala okubba naawe weeteeketeeke okukubba baba bajja kukubba mu nnaku ezitali zaawala bw'omala okubba gwe tuleeka sirika lindirayo eki kubbibwa bbanja lya mwenge n'omuganda agera liggwa na mwenge naawe ojja kiwulira ab'enjogera zino bagamba nti look at them it will end in tears. Yes. Olutalo lwakati wa Alien naye mbozi etambudde nnyo wiiki eno Alien Abtex atuuka n'okugamba nti Alien talina lukusa lwonna yadde okulowoozaako ku kivulu kye bayita enkuuka yadde okwesaza ku lubiri wanaabeera enkuuka yadde okusongayo olugalo ne bana basinzidde ku fangoni okusonga bwati nti olubiri lulisajjiza waliwo enkuuka takkirizibwa. Bwe twavudde awo twageza okulaba Alien naye ng'alangiridde enkwakyo festival mbungeri na kivubo mu kisaawe kye na kivubo kisaawe kipya nnyo okusinza ku nteekateeka yaakyo na biki byonna simanyi kiki okyogerako naye nga bye biriwo essaawa zino. Ensonga ziri bbiri. Nsaasira nnyo abantu aba owninze industry eno naye nga tebagirinaako ttaffaali wadde erimu. Abantu abasinze okwonoona industry yaffe eno ey'okuyimba be basuubuzi ab'endongo. Abasuubuzi b'endongo abaatwala erinnya eritali lyabwe ne beeyita ba promoters and yet they are demoters of the world. Saagala kumentioninga mannya ga ssekinnoomu naye omuntu nga Abtex ojja otya okutandika okugoba abantu emmengo? Ye mutegesi gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa. Okwata obuvunaanyizibwa tekikugobya muntu mmengo. Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu be bonna. Ekyo nkiddamu Abtex akiwulire. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aggula omwaka buli nnaku za mwezi 31 essaawa 6 ogw'ekiro n'awanika ekisumuluzo mu bbanga n'akigula. Taggulangawo omwaka wa Abtex n'aguggala wa mayinja. Taggulangako omwaka wa Abtex n'aguggala wa Alien Skin. Aggula omwaka eri bannayuganda eri abaana ba Buganda ffenna Abaganda n'abatali ab'NRM n'ab'NUP. Obuganda bwa buli muntu. Obuganda si bwa Abtex. Omanyi bwe twogera obusosoze abantu balowooza nti tuba twogera ku kintu kirala naye ako kabonero ka busosoze. Bw'obanga gwe toyagala ng'olina obutakolagana na muyimbi ng'ebbanga lyonna ly'obadde omaze nga tokola na Papa Misa Kisemakula tewali nsonga lwaki osigala ng'omuyisa mu kamwako. Gwe bagambye nti Abtex oli malayika, Abtex atuukiridde. Bw'obanga Abtex ng'omuntu totuukiridde kaakati naawe tutandike okugyayo black spots zo. Bw'obanga tewahayarinze muyimbi tewahayarinze muyimbi kujja mu lubiri muveeko totuwa nsonga lwaki gundi tomwagala. Gwe kukola kalangoko langa enkuuka tewali kubongoota tobongoota iye. Abayimbi bangi nnyo bakulembeddwa gundi menya abayimbi bo bajje bayimbe abantu bajje babalabe. So totandika gundi tagenda kujja gundi simulabayo no. Olwo lubiri lwa Ssaabasajja si lwa Abtex. Abtex awo woogoba abantu si lubiri lwo si lwa nnyoko, lubiri lwa Ssaabasajja. Olwo lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atasosola atagobanga ku muntu atalina muntu gwagaana kukyama mu lubiri. Andi ye mu statement yagamba nti abantu bano nti abamu ku abo beyaganye okulinnya mu kivulu nti bajja kuswaza basokola ebiswazo bwa Kabaka. Obuganda bwaswaza si bubwo. Obuganda bwaswaza si bwa jjajjaawo. Abtex togoba bantu mmengo. Gwe bw'oba olina obutakkaanya bwo ne Ronald Mayinja ekyo kireke. Bw'oba olina obutakkaanya bwo ne Fango bikoze bitya biveeko. Nabe kuli yamuganyeyo yamugandayo ga netali tasala. Ebyo biveeko. Kati baganye ogendayo tebalya. Ne batagenda mu maaso. Era bebe kula tegese kiwatule toleke kiwatule. I loved statement ya Alien Skin. Yagamba nti omuntu bw'akuwala nanga tewali ky'omukoze. Kati teekawo statement yakuwalanira ddala. Alina kye yamukola. Yagamba nti bw'obanga otaddewo embeera nga sina kye nkukoze kati kanteekerewo ddala embeera. Era mu mata eno
nsobola okusupportinga alien skin. Yes. Nsobola okumusupportinga. Bw'obanga oganye okunteekewo n'oteekawo n'embeera ey'okunnangirira ensi yonna emmanye nga bwe ndi omukyamu kati nange kaŋŋambe nti abawuhuwuhu tugende egindi. Kati naawe yita ababo batwale luddawa mu nkuuka. Saagala kumentioninga tayito ya kivulu kubanga enkuuka nnungi. Ekivulu ky'enkuuka kirungi. Enkuuka ya Ssaabasajja Kabaka kyekivulu ekisinga okubeera ekiganzi mu nsi yonna. Kyekivulu buli muntu kye yeesunga. Ennaku z'omwezi 31 buli muntu yeetegekera genda mu nkuuka. Kakati bw'otandika okugiteekamu embeera eyo oba oyonoonye. Oyonoonye omulamwa gw'ekivulu ekyo. Entandikwa gye kyatandikamu enkola ya Ssaabasajja, obumu bwa Buganda, Ssaabasajja bye yeetaaga okusinkana, abantu baabalabeko, abantu ba Buganda bamulabeko. Kati gw'otandise okulimitinga abanaalaba Ssaabasajja n'abatagenda kumulaba. Bwe wagula enkuuka taata baakuwa n'olukusa okutandika okuteeka ekkomo ku bantu abalina okujja mu maaso g'Omutanda n'abatalina kujja mu maaso ga Mutanda. Bwe tunaabyogerako nti Simon Rooko wuuyo nti era kati wuuyo. Naye otegere ekintu ekyo gw'oli muweereza ku Radio Sapiensia. Kakati kati bwe banakugaana banakuwa omulimu ku Sapiensia ng'otandika oyo Simon talina kulinnya nsambya. Talinya mu kibbiitu. Osobola okukyogera? No. Abtex bweteekateeka genda ku mulyango solooza ssente zo. Bonna byogerako nga bagamba Simon Rooko wuuyo. Vula kati njogera kimu nsirikira mwenda. Bwebyo ebigambo 10 njogera keeki nsirikira mwenda. Munnange bw'ogezaako wadde okuleeta mpaka ku 3 nti wuuyo nga bagaye tajja kunywa mazzi taasiibewo taasulewo n'ebiringa ebyo. So nze mbadde nteesa Abtex beera manager omulungi. Manager omulungi tanyiiga. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Maasomogi Mpologoma twetaaga okutulabako ng'ennaku z'omwezi 31 ffenna nga tuli wamu. Ebulange teriyo byabufuzi, ebulange teriyo ddiini, ebulange teriyo myaka. Ffenna tuli bitonde bya Ssaabasajja, tuli bazaana n'abaddu be, tuli bantu be. Onfuna bulungi. Era ffe abamu ekitutwala mu lubiri Abtex kankikugambe tuba tetugenze kulaba bayimbi bo. Ekimu ku bituleeta mu lubiri ng'ennaku z'omwezi 31 kwe kufuna omukisa okuva ewa Ssaabasajja Kabaka. Kakati totandika kusosola mu bantu abalina okufuna omukisa okuva ewa Ssaabasajja. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna baleke bakole ki? Bonna baleke bajje. Oba alien skin yazze gwe mumme kazindaalo. Naye atuukewo gumugambe nti okuyingira wali gumu kitundu bagende wali asasula ogumu ekitundu abeere mu maaso g'abeene. Bwe genda ku stage yo ogambe nti alien skin tojja kukola ki? Tojja kuyimba wano. Naye tomuggyako lukusa kugenda Mmengo. Bwe gamba nti mayinja nti ekulisti y'abagenda okuyimba. Kuba naffe abamu tuli bayimbi. Tuyimba nnyo n'okusinga abayimbi be walanze. Naye bwe tujja mu nkuuka nze silwanangako kugenda ku stage ya nkuuka. Nze nebeera mu ssanyu lyange. Mbeera happy kulaba ku Mutanda. Kutandika mwaka nga ndi mu maaso g'Omutanda kati tombuulira byabayimbi bo. Gwani agambye nti abayimbi bwaleese ensi beeyagala ennyo. Bantu baagala birala oleeta birala. So byebyo munnange. Toyanzege. Mukwano gwange Kojja Kimbo wali atya bannange. Kojja Kimbo watukwebaza akawungezi ka leero ampadde tiketi ez'ekibbiitu. Akawungezi k'olwaleero ampadde etiketi ez'ekibbiitu. Ensimbi ndeete nsasule tiketi ez'ekibbiitu. Era ekibbiitu ng'ennaku z'omwezi 17 Desemba tuli wano ku kisaawe Nsambya ku kisaawe kya St Peters. Bassebo ne bannyabo Radio Sapiensia eteeseteese ekibbiitu nga bwe kitabangawo. Tubeebaza nnyo mwe banywe bali eddala. Kojja Kimbo wamumulabiranga ddala aguze tiketi z'ekibbiitu era tugenda kutandika okuzigaba okutandika n'olunaku mu The Music Zone. Tugenda gabira mu The Music Zone kubanga ye show yaffe buli lwa mukaaga ku makya 2 okutuusa ku ssaawa 5 ez'akalasa mayanzi. Naffe tusakidde show yaffe
The Music Zone. The Music Zone. Radio Sapienza. Era abawuliriza ba The Music Zone abanafuna omukisa okuyitamu Kojja Kimbowa ongamba okuyitamu ku simu ne ku WhatsApp Kojja Kimbowa abagulidde ticket ezibatwala mu Kibiitu ng'ennaku z'omwezi 17. Asangibwa n'oludda wa Wakaligaawo. Musawo wa byabulamu akugamba nti tobanga n'ekirwadde kyonna ekikutawaanya n'obeere wako okwekubagiza jangu ewakaliga Kojja Kimbowa akujjanjabe. Ennamba ya Kojja Kimbowa gye ngenda okuwa tukusiibule kubanga obudde nawo bulabika nga buwunzise. Kojja Kimbowa ayagala okwogerako naye ali ku 075 45 93 075 45 Kojja Kimbowa tweyanza nnyo tweyanzeege webala omutima omulungi Ekibiitu kya Radio Sapiensia ga 17 fenna tubeere ku St Peters Playground Ensambya. Essomero balita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja yoba otwala omwana asome tamu tugikomekereza naye ekirowoozeeko omwaka ogujja omwana atandikire ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja ly'essomero lyokka erigenda okusomesa omwana wo abangulwe bulungi ly'essomero eryaddala liva ku Kindagaten ewasookerwako paka ku P7 so twalayo omwana asome enteekateeka nnungi nnyo abasomesa batendeke abaana babalisa bulungi ku diet ennungi ate ekyenjawulo nti ekisolo weekiri entambula weeri batwala omwana kumujja ku ssomero kumuzaayo ne swimming pool weeri ku ssomero twala omwana ku Diamonds guno omulembe gw'abatasoma twala omwana ku Diamonds kuba guno omulembe gw'abatasoma. Tugenze ku Fit Club tereze ku mibiri ku Busabala Road awo opposite Shell Kazi wojja okusanga Fit Club gym sauna massage aerobics jangu tubeere balamu. Fit Club is the way to go. Bw'otuuka ku Ntebe Road ku Busabala awo wennyini mu junction wennyini awo ojja kulaba kakalina kasaziwera ssaawa 9 omuliro guba gwakoledde dda mpaka nga bukedde. Tukusiibudde. Bye bye.